n'odda ku mikutu olw'okuba olinaka X n'otandika okuteekayo ebitakwatagana, it doesn't help. That's not leadership and we don't want it. Egyo emikutu tugikozese okugatta bannayuganda. Egyo emikutu tugikozese okulungamya bannayuganda. Egyo emikutu tugikozese okunga bannayuganda okwagala programu za gavumenti. Okay. Omwami oyo ye General Damulira abasinga kumwe mumumanyi bulungi. General Damulira ebigambo ebyo yabyogedde lunaku lwajjo. Omuntu omu a screenshot nze post ya General Muhoozi Kainerugaba n'agiteeka butereevu ku bigambo bya General Damulira. Nze ng'omuntu ndowooza nti ebigambo bino bifiitinze bulungi ku bigambo bya General Damulira. Newankubadde General Damulira omulamwa gwe yabadde ayogererako ebigambo bino guyinza okuba nga gwawukanira ddala nnyo nnyini ddala n'ebyo byonna sofa ebigenda maaso mu ggwanga. Ebifaananyi bino biri bisatu. Siba mukyamu okusinziira ku mbeera ya Erias Lukwago gye nakunnyonnyodde ey'obulamu bwe ne nkugamba nti embeera ye si nnungi. Ababadde bamulaba n'ababadde bagenda maaso n'okuinteractingako naye babadde basobola okukigamba nti omusajja alina difficulties mu kussa oba omusajja alinamu obuzibu bw'okussa ku mawugwege. Kino kyekiriwo. Njagala Pavilion nterewo ekifaananyi kimu ku kimu tusobole okulaga eggwanga ani oba oli awo alina okutaasa eggwanga. Ekyo kyekifaananyi ekisoose General Muhoozi kyatadde ku Twitter andoye ng'atulaga nti oba ng'atukakasa nti yalina Erias Lukwago. Era ekifaananyi ekyo kibadde kiraga nti Erias Lukwago bamubisse amaaso, bamubisse ennyindo. Njogera ku muntu alina obuzibu mu kussa. Nkimanyi osobola okitegeera omuntu singa aba feyintinzeemu oba singa omuntu yeesiŋŋana mu mbeera y'okuba nti alina obuzibu bw'okussa, kye basooka okurekomendinga era kisooka okugira obwongo bwa buli muntu kwe kugaziya ebituli ebisobola okuyingiza empewo mu mubiri gw'omuntu oyo. Weyaba ebimu ku bitundu by'osooka okufaako mwe muli okuba nti feesi y'omuntu eri open, at the same time mwe muli n'ebigere by'omuntu ono bibanga bibadde mu ngato ne bijjibwamu engato ba ne bimwambulwa. Bw'aba ataddeko ekkooti ennene ng'eno n'awewulwa omubiri ne guba nga gusobola okuba nga gukwata omukka oba gusobola okuyingiza omukka mu bungi okusapootinga amawugwe ne gaba nga gasobola okuddamu mu mbeera eyo amaanyi. Ekifaananyi ekirala tulaba omuntu y'omu ng'asibiddwa sitiru akakookolo nga yeebase wansi mu kinaabiro oba mu kiyigo ng'agudde mu lulimi Oluganda nga tugamba omukulu alambadde. Singa mu Buganda oba mu Uganda mu lulimi Oluganda owulira omuntu ng'agamba agudde mu lambaalo, ebintu bibiri bye bisooka okubeera mu mutwe gw'oyo amanyi olulimi Oluganda. Ekisooka nti omuntu agudde n'alambaala asobola okuba ng'afunye obuzibu ng'ali mu critical condition eyinza okuba nti emutadde either mu mbeera emufaananya omufu oba ng'emutadde mu mbeera ey'okuwujjala amakoowukoowu. Bye bigambo ebyo ebisobola okuvuunula olulimi Oluganda, if I'm not mistaken. Ekifaananyi ekyokusatu nakyo kikyalingiddwa General Muhoozi Kainerugaba ku X handle ye. Kyekifaananyi kino ekiraga omukulu Erias Lukwago ng'akutte ku mutwe bw'ati ku matama ge nga yeewuunya era nga asobeddwa. Kakati bwe tugatta ebifaananyi bisatu ebifulumiziddwa olwaleero ne tugeraageranya n'obulamu bwa Erias Lukwago, olowooza yagenze alina obuzibu bw'okussa mu basement nga Muhoozi bwe yategeezezza essaawa za kakati, buzibu ki bw'alina oba bulabe ki bw'ayolekedde ne bwe bagamba nti bamuteeredde essaawa ezo zennyini ez'akawungeezi addeyo wakaage, addeyo makaage agasangibwa ewa Kaliga. Bagamba bw'oba okyaliisa ebijanjaalo empiso era ng'okyaseka olw'okuba waliwo akabaata akagudde ku neighbor, era ebisomba neighbor ebyo bw'otabifaako nnyo lukya olunaku lumu ebibadde bisomba neighbor ne bijja nga ba neighbors baweddewo
gwe alina okuliibwa oba gwe alina okugwa mu ggabo zaabyo. Kaakati ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga Uganda ekya Uganda Law Society kivuddeyo ne kiwa ssalessale wa ssaawa 24 okubeera nga Erias Lukwago ateereddwa ddiziddwa ewakaawe we yaggiddwa ewatali muteekako kakwakkulizo konna yadde musango gwonna. Akola nga secretary wa Uganda Law Society omwami Babu Sali ebigambo abyogedde era tugenda bitunulamu. Kyokka bino byonna nga bikyagenda mu maaso bintwala ne binziza ku luyimba lw'omukulu Mathias Olukaga nsikamu layini emu bweti eyagamba nti ekirya atabadde ne yasigadde eka kimutaayiza. Waliwo omuntu omu awandiise obubaka obubadde obunene ng'alaga nti General Muhoozi kyakoze omwami Erias Lukwago kikyamu okusinziira ku kitiibwa kye Erias Lukwago waakiri yalisigadde akikola ku bantu nga bamufumbiro ba Edi Mutwe n'abantu awo abalalalala. Ye baalabanga abantu nti Erias Lukwago musajja ali prominent, musajja muyivu, musajja ali respected in that way. N'olwekyo abadde yeetaaga okurespectingibwa oba tadeservinga kufuna bino. Akatagolayizinza abantu baani abadeservinga okufuna ebibonerezo oba okuyisibwa mu mbeera Muhoozi gy'ayisizaamu omwami Erias Lukwago mu kaseera kano. Omwami yoyo ayitibwa Richard Nyombi agamba tekirina bulabe bwonna singa Muhoozi asigadde ayisa bamufumbiro nga bw'ayagala, naye yalibadde tayisa musajja nga Erias Lukwago mu ngeri efaanaganako bwetyo. Afande igaha for God's sake, this is uncalled for. Kino tekyetaagisa. We can do it to the Nup foot soldiers, the Mufumbiros, but not the person of Erias Lukwago. Oh God. The person like Erias, like Alex Waisa Mufumbiro, or the Mufumbiros are nothing in this country. So for them, they deserve to be treated like the way Lukwago is treated as of now. This has broken my heart. Kaka angu si umesa nategataka Oluswahili, si umesema tuonge Swahili. Hapa tumezidi wewe isasi wafuasi wako jamani, pamoja na sasi wafuasi wako jamani. These are the people abalowooza nti ensi efugibwe era ensi ebeeremu abaana n'ebyana. Mr. Richard Nyombi, sikumanyi. To my observation, not as Vic exclusive media, but to my observation, you are totally a failure to your life still. Gwe kenyini ku bulamu bwo oli failure. Sikumanyi. You are a failure in your life or to your life. Why? You cannot categorize people noba selecting anti bano be bagwanidde okufuna ekibi, bano be bagwanidde okufuna ekirungi. Ekintu ekiyitibwa human rights, eddembe ery'obuntu, teritaliza mulema, teritaliza mulamu, teritaliza mwavu, teritaliza mugagga. When we are seeking for equal rights, omwenkanonkano ku nfuga ey'amateeka, we don't categorize people. Tetutematemera, tetwawula, tetukola miteeko. Eddembe ly'obuntu likwata ku buli muntu. And eddembe ly'obuntu terigulwa, lisigala lyange ng'omuntu. General Muhoozi bingi byayogedde byengenda okumenyera, naye katusooke bano. Bano abadde wano ne balowoozesa abantu nti ensi y'abantu abalondemu.
yensonga lwaki eggwanga bagenda oddibba balikammule balyewolereko nga buli kika kya bbanja si be bagenda okulisasula. Bwe kituuka mu biseera eby'okusasula amabanja ge baliira mu mannya g'Abannayuganda, mu mannya g'Abakongo, ba mu mannya g'Abamerika, ba mu mannya g'abaani, ogenda kusanga nga munnansi ono gwe batwalanga ekisasiro oba ekitagasa ate y'omu ku ttundutundu lyabo abalina okusonda ensimbi nga bayita mu musolo gwe bawa okusobola okukakasa nti ebbanja eryaliibwa abakulu abekkusa embuto zaabwe abasanyusa famire zaabwe ate ffe tulisasula. Nze ng'omuntu naawe n'oli n'ono n'oli na buli ssekinoomu tulina eddembe mu maaso ga Katonda lyerimu era twenkanankana ne mu maaso g'amateeka. To only those few abalowooza nti bali waggulu w'amateeka are the one abagenda okulowoozesa eggwanga nti Alex Waiswa Mufumbiro all foot soldiers are nothing era bo bagwana okufuna ebibi ebyenkanankana ne General Muhoozi kyakoze Erias Lukwago, but not knowing that even the Mufumbiros, the foot soldiers, are also human beings. Ndozoyo tusoke tumusebbali. General Muhoozi omuduumizi w'amagye g'eggwanga agamba nti omukulu yakamutumiza daipa ey'okusatu. It's so unfortunate. Agamba tuli ku daipa namba 3. Daipa ndoza mu lulimi olwangungu ze pampa, mu lulimi Oluganda yazabanga mpina. Kakati Muhoozi agamba nti omusajja bakamutumiza diapers 3 oba yakakozesa diapers 3. Yategeezeza gye buvuddeko nti Erias Lukwago yakefukira oba yakafuka emirundi 3. Azemu n'atuwandiikira mu ddakiika ezitabadde nnyingi n'atukakasa nti diapers ziri 3 sofa ezakakozesebwa. I was describing the name Erias Lukwago in Muhoozi's posts. Nalabye munsonyiwa okusiiwukamuko ku mpisa wano. Oyo si yenze. Naye oba olumu kiba kyetaagisa because I'm also a human being. Nalabye omuntu omu gwe ntuumye omusiru mu comment section eyammambidde n'aŋŋamba nti ndi musiru nnyo sitegeera ndabyewo erinnya Erias Lukwago mu posts za Muhoozi zawandiise. Yenna yakiwandiise saagadde capturinga kuleeta linnya lyo diteeka wano, but you're a fool too. Ndi musiru naye ate gwe oli musiru nnyo maybe n'okusingako nze. Nabannyonnyodde ne mbategeeza lwaki CDF akozesezza ekigambo fool oba akutte Lukwago mu context y'omusiru era n'amuwandiikako ng'omusiru. Kyokka ate nenfuna omusiru omu, I'm sorry to use that language, nenfuna omusiru omu n'avuma nze obusiru nga yerabidde nti mu nnyinnyonnyola yange namubuulidde lwaki General Muhoozi takozesezza kigambo Erias Lukwago. Now I wish that fool abeerako ku video y'olunaku olwaleero alabe ekigambo Erias oba alabe erinnya Lukwago nga biwandiikiddwa omukulu ye kennyini Muhoozi Kainerugaba. This one will learn Kiswahili. Yatukakasiza nti wakuluyiga olulimi era n'agamba nti I have captured a fool and taken him to the basement. Omusiru ono mukutte era mututte mu basement. Tewayiseewo kaseera mpaawo kaaga n'atusindikira ku social media handle ye eya X n'atusindikira ekifaananyi kya Erias Lukwago ng'amukutte amutadde wansi. Now gwe bakutte amaze n'afulumya ekifaananyi kye Muhoozi Kainerugaba kennyini ng'agamba nti he keeps saying I'm sorry it won't help him now. Muhoozi agamba nti Erias Lukwago akanya kuwoza kimu munsonyiwe nsonyiwa naye agamba ekyo tekigenda kumutaasa mu kaseera kano ekyokwemenya oba ekyokwetonda. Still nga tuddeyo ku muntu eyataddeyo komenti eyo yagambye nti nze obwedda avuunula tweeti za General Muhoozi Kainerugaba nga ngattako erinnya lya Erias Lukwago
nti nze atategeera kubanga oli talina wa mentioningidde erinnya lya Lukwago. Mu lulimi olunyankole nze mbuuza ekyo ekifaananyi ogoni nnyuko? Nze mbuuza ogoni ki? Ogoni nnyuko? Kakati obwo abasi maama wo ng'Erias Lukwago. There are some families today eziri mu bulumi ezitalidde na kyamisana because of Erias Lukwago. So some people bwe tutuuka mu mbeera bambi eya abantu abamu nga bakaaba tubeeko we tumanya okukomya effujjo oba okukomya ebigambo ebimalamu amaanyi naddala ku bantu abo ababeera bali mu kuyita mu kye tubeera tutamanyi mu kiseera ekyo. There are some people nga baba bayita mu bulamu obuzibu obuli challenging ffe bwe tutasobola na kutegeera bulumi kika ki bwe bakola ki bwe bayitamu. Still General Muhoozi Kainerugaba via his ex handle ayongeddeyo obubaka obulala Pavi ni nyongera ayongeddeyo obubaka obulala n'ategeeza nti musiibye mutya era n'agamba nti I'm proud of all the hurt and pain I will do what? Gaziam. Yes, I will inflict on the criminal on the criminal Lukwago. Muhoozi agamba nti yenyumiririza mu bulumi bwonna n'obukosefu bwonna obumutuusiddwako naye bwonna obulumi obwo abwenyumirizaamu obulumi bwonna obutuusiddwa ku Lukwago omumenyi w'amateeka agamba agenda kumusasula. Inflict is something omuntu wakuteekerako either damage oba wa asobola okukuba n'akuteekako ebiwundu, asobola okukulumya psychologically, asobola okukulumya physically. So that is inflict. So I'm proud of all the hurt and pain I will inflict the criminal Lukwago. Nti agenda kwenyumiririza mu byonna byagenda okutuusa ku Lukwago ku bulumi bwonna obulumi bwonna ke kubeera okulumya okw'ekika kyonna kwagenda okuwisa mu Lukwago, which means nti Lord Mayor Erias Lukwago, former Lord Mayor General Muhoozi byonna byagenda okumukola. General Muhoozi tagenda kubyejjusa. Ladies and gentlemen, buli kimu kyagenda okumukola agenda kukimukola n'okwagala kwe n'essanyu, era agenda kukimukola nga mu mativu nga musiimu mu ye nti kino nkimutuusizzaako bwe mpewedde. Kakati kirekawa aba Uganda Law Society abawadde ebitongole ebyokwerinda essaawa 24 okubanga Lukwago ateereddwa. Lekako era kukundi ku post eyo yemu oli abadde abuuza Vicky nti lwaki I interpret Muhoozi's tweets, I then include the name Erias Lukwago instead of leaving the word full nga ye bw'aba akiwandiise. Kakati eno y'ensonga nti some people weemuli kuwuliriza, abalala weemuli okulaba, okugoberera n'okuwuliriza, ate nga waliwo bubeezi balala abaagala okuwuliriza ne wabaawo n'abaagala okulaba obulabi, kiki ekituukawo, kiki ekigwawo, naye nga tebasobola kuwuliriza mu ebyo ebibeera biguddewo oba ebibaddewo. Now the man is here. Kale gwe jangu olabe yabadde agamba nti nze nteekawo Lukwago, I'm proud, ngenda kwenyumiririza mu byonna ebigenda okutuuka ku mumenyi w'amateeka ono Lukwago. So how can a CDF omuduumizi w'amagye afuuka omukwasi w'amateeka, omulamuzi w'amateeka, omugabi w'ebibonerezo mu mateeka, era atuukiriza ebibonerezo, nga ne kkooti egaba ekibonerezo tetuukiriza kibonerezo? Atwongedde tweet endala. Thank you. Katugichecking nayo tugirabe. Kakati CDF bwabanga agenda kubeera proud n'obulumi bwonna obugenda okuyisibwamu omukulu Erias Lukwago, kirabika nga tufunye omulamuzi n'ebiti ebirala byonna ebigendera awo. Dr. Jenny Ruth Achero, okay. Atwongedde endala agambe this fool will not sleep tonight. Kibooko mpaka.
Oh my goodness. I think this is too much, General MK. General MK, I think this is too much. If possible, Pavin, look for me that post of Tumukunde. Tujikomyeo. Now, General Muhoozi 5 minutes ago, agambye nti omusiru ono tagenda kwebaka ekiro ky'olwaleero. Embooko egenda kunyuka kibooko ku kibooko. For him is proud okwogera ekigambo ekyo era awulira muli ta feelinga guilty. Tainaamu ene pride okukyogera nti agenda kukalakata oba bagenda kukalakata omukulu Erias Lukwago embooko. Nfunira tweet eyo gye twakozeseza posti oba mu video yawedde yabaddeko Tumukunde. Yes, kakati if someone still I don't know waliwo ebintu ebimu nga bambi tebikolwa balamu. Sigamba nti Muhoozi generali tategeera oba mufu mulamu era ategeera, but there are some things in bulamu bye twetaaga okulekaawo. Mukama yalimanya oba amateeka galamule. So okugamba nti kibooko mpaka embooko egenda kunyooka ng'enyookera eri General Muhoozi, to me bwe mba nkyogera mpuliranga General Muhoozi akyogedde aseka nti embooko egenda kunyooka oba kibooko egenda nyooka mpaka nziza nsobola okurivansinga akatambi n'enzirayo butereevu mu bigambo bya Tumukunde bye yawandiise mu muko gw'ekiwandiiko. N'agamba nti General MK, I am one of your good supporters and a young person who believes in your leadership with utmost respect and humility. I kindly appeal to your sense of mercy. We kindly appeal to your sense of mercy, General Muhoozi. If someone in a bigger position like that of CDF can write such a post and publish it on X, ng'olina abantu kumpi miliyoni number 1.2 followers on X, bakugoberera bakutaddeko amaaso. N'owandiika n'ogamba nti omusajja abadde road mayor w'ekibuga Kampala munnamateeka omugundiivu agenda kukalakatwa embooko. Bw'obeera ng'osobola okubeera proud nga CDF gw'osobola okuwandiika ekigambo ekyo, then nzirayo ku bigambo bya Tumukunde ebigamba nti I kindly appeal to your sense of mercy and compassion regarding Mr. Erias Lukwago. While they may have been disagreements wano wakulu newankubadde wayinza okubaawo obutakkaanya and actions that caused hurt, wayinza okuba wabaddewo obutakkaanya masekati gammwe n'ebikolwa oba n'ebimu ku bye bakulumiza. He has often carrying out professional duties on behalf of his client. Omusajja alina emirimu gy'akolako egy'obuvunaanyizibwa egiri professional. He is a professional lawyer. Ali respective mu ggwanga Uganda. We kindly appeal for your sense of mercy and compassion regarding Mr. Erias Lukwago. Tumukunde wawandiise ebigambo ebirungi. Yes, yadde mukulembeze wa kuinspiring and all that, sifudde buli omu alina kyayagala ne kyakkiririzaamu, naye wayogedde ekintu ekituufu. Yakugambye nti I interacted with him at a court a few days and his health, by all indications, is not in the best condition. Ebyobulamu bye, it is what I've been explaining. Nti ebyobulamu bye Erias Lukwago, ladies and gentlemen, ebyobulamu bye biri nyege. Omusajja si mulamu bulungi, alina difficulties mu kussa,
ama 100% Erias Lukwago n'amala ennaku 2 mu kifo ekyo kye bamusibiddemu mwe bafulumiriza ebifaananyi mu toilet oba mu kiyigo. Erias Lukwago agenda kukomawo nga atuukira bweru wa ggwanga kujjanjabwa oba sina kindi obulamu bwe nga bugenda mu lusuubo. Imagine omusajja babadde bamutwala okumujja mu maka ge, abantu be ne basaba ab'ebyokwerinda ab'amagye ga SFC abamututte ne babasaba ne babagamba waakiri mukkiriza agende ne ekyuma ky'ekipima pressure. Amagye ne gatatunula mabega. Pressure ya Erias Lukwago at this time mulowooza eri etya? Eri high, eri low. So ebintu bingi ebigenda oba oli awo okwapeninga mu Uganda nga bannayuganda twetuddeko tulaba era nga tukanya kugamba ekyo kibi. Yes, ebigenda maaso bibi naye katusabe byeyongera okuba ebibi. Oba oli awo tutunule tulabe wa gye bigenda okubeera nga bikola ki, nga bikomekkerezebwa. Nga sinnakutwala ku bigambo bya omwami Sali Babu, secretary wa Uganda Law Society. Pavinisoko mpeko katambi akake Erias Lukwago. Abantu bano bawulire. Omwami abadde alidingira mu musango gwa Kizza Besigye. Embeera gy'alimu as of now. Ebigambo bibino bimpenga bwe biri. Olwaleero nti okutuusa nga application omusango gutuwabe no tugamba mwami baguma bwetu nti okutuusa nga bail application Dr. Besigye gye yateekayo mu kooti ewuliddwa n'esalibwawo, okutuusa nga application gye twataddeyo nga tuwabira General Muhoozi n'abo bakapiteeni ababiri ng'ewuliddwa ey'okulinyirira eddembe lya Dr. Besigye ne Obedi Lutale, okutuusa nga tukkiriziddwa okuyingira eruzira n'ebintu byaffe byonna bye twetaaga, files, disks, biki byonna, laptop, projector, twala tugende buli kyonna kye twetaaga okwetegekera ng'abalwanyi abagenda ku lutalo, okutuusa nga tukkiriziddwa okuyingira eruzira ne tubeera ne meeting mu kisenge ekyekusifu nga tewaliwa prison n'omu nga tusobola okuwuliriza ebitambo bino ne tuvaayo n'obujulizi bwaffe. Okutuusa ebyo byonna nga bikoleddwako, twagala okumukakasa tajja kugenda maaso na hearing kwozesa Dr. Besigye n'Obedi Lutale ku lunaku olw'okunanga bwagusazeewo. Alright. Bw'omala okuwuliriza ebigambo byonna ebyo, nzikiriza akadde akasigaddeyo nkutwale mu bigambo bya Babu Sali mu Uganda Law Society. Bawadde essaawa 2 mwezi, katulinde mu ssaawa 24 kiki ekigenda okuddako. Ebigambo bibino katubigendemu era tubiwulire. Lead counsel Dr. Kizza Besigye and Haji Obedi Lutale. It has come to our attention that Advocate Erias Lukwago, lead counsel for Dr. Kizza Besigye and Haji Obedi Lutale in the ongoing treason trial before the High Court of Uganda, was this morning invaded at his home and arrested and detained by members of the Uganda People's Defense Forces. We note with grave alarm your public statements, including, "I have captured a fool and taken him into the basement," and "This one will learn Kiswahili." Further still, please serve the papers and I will arrest both you and whoever serves them. These statements, coupled with the military invasion of Advocate Lukwago's home, constitute the highest act of intimidation, harassment, and obstruction of a lawyer in the discharge of his professional duties. Your reference to the papers and whoever serves them constitutes an obstruction of an officer of court in the performance of judicial functions. It is contempt of court and an attack on the independence of the judiciary, contrary to Articles 28.12, 128.2, and 128.3 of the Constitution of the Republic of Uganda. The reference to the basement evokes Uganda's dark history of illegal detention and torture,
absolutely prohibited under Article 44 of the Constitution of the Republic of Uganda. Even during a state of emergency, the UPDF must be reminded in the strongest terms that under Article 208(2), it is subordinate to civilian authority, non-partisan, and has no role whatsoever in intimidating, threatening, or arresting members of the bar for performing their constitutional and professional duties, including service of court process. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa, ag'endagaano ku makuba ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku offices zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso. Oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36 37 82. Ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku business yonna gy'oba oleese mu office yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kubogolokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe ba Kibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Mutuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya gange yenze Nyondo Rosette. Amanya ze Nyondo Witini. Gankola ne Nyondo Gleam. Tuli wano ku Nyondo Gleam Beauty Sport. Nga twagala okubanjulira products zonna ze tuleese. Tulina ekizigo kyaffe kitandikira ddala ku mwana omuto okutuuka ku mukadde. Kizigo kirungi nnyo kya natural naye n'abagala okukola mu ka brightening tukikola. Tulina products ez'abakyala, ez'abaami, ewamu n'abaana. Products zonna zemulaba waneeno za Nyondo Gleam. Tulina ne bedroom products gamba nga tightener, pulling, eddagala infections, water, appetite, penis enlargement. Tulina manpower. N'abakyala bagala okubanga ate mukola ku hips, mwagala okubanga mukendeeza embuto. Tulina beauty spots eza Nyondo Gleam ez'enjawulo, Enyanama ne wano ekisozi. Mu UAE tusangibwa Dubai ne Sharjah nayo tulinayo branch. Mwana watu gwa batasobodde kujja kutusinkana we tubeera tuli tusobola okubanga ate tukuweereza yonna gy'obeera oli.